Game tuyisizange za bulijjo nabagamba ku game esooka bwe twadwenga ne maogola eno tournament basamba mpira gumu kati tutandise tutandise omupiira tournament tugitandise era kati eyo wini fe tukoledde kyekisumuluzo okusooka n'okwebaza isooka okwebaza omutonzi yalukeeseza natuleeta wano olunaku lwa leero game eno tuvudde baga nga tugipracticinga oba nga tugitrainingira olw'ensonga nti tulina coach omulungi kubanga coach yasalawo n'alinnya okuvaawo n'agenda e Buvuma agenza okulaba ku biki Buvuma bw'esamba era n'akomawo n'atubwira engeri gyekola ki gyesambamu era tuvudde mabega okubawo eri wiiki etwawumuliramukko ne tudda nga tulina okutraininga nga twetegekera Buvuma olw'ensonga nti coach waffe yakwata ekkubo n'agendayo era ebisinzira coach techniques zatugambye ba tactics zivuddeyo bulungi kubanga yatugambye okusamba era bye tusambye. Sebo amanya nze Ndawula Ismaili coach wa Buvuma 2022 tuyizeemu okubeera nga abasajja batukubye ekituufu naye nga bw'omanyi home advantage nti tetusobola kwevuma olunaku terubadde lwaffe ngaffe ababuvuma kyensuubiza abawagizi baffe nti tugenda kuddayo tutunule mu nsobi zennyini ezibaddewo tusobole okutambula tudde mu maaso.